ekijimusa ekyo akyefunire obulamu busobola okubeera nga tebutambula kiteeke mu nnimiro yo ekyamazima tojja kwejjusa ng'omulimi ati mukuteekateeka ennimiro yo ensonga zonna ojja kubeera nga ate ozitambuliza ddala malidaadi sana osobola okubeera nga tokijja mu maduuka ag'enjawulo agatunda ebyo by'obulimi oba osobola okubeera nga tokuba ku ssimu noti 7 noti 6 52 89 10 ensonga zonna ozitambuliza ddala bulungi kale nno gwasubiddwa Nantamegwa nga mutuufu oli wala kyona okubeera nga tokola kikimu kyokka ogenda abugenzi ku YouTube channel ya Radio Buddo osobola okuddamu okubeera nga ate omulaba bulungi gyali Jesse Mukwaya ensonga zonna agenda maaso n'okubeera nga atazikolerako ddala malidaadi saana mu nteekateeka eno Abrahim Ekayunga ogambye nti ku nteekateeka eno kuuli webuli okubeera nga ate ensonga zitambuliza ddala bulungi tulabira ab'Ekayunga bonna obagambe tubatumiddeko nnyo ebibuuzo ebisooka byawedde atwolekera ebibuuzo ebyebweru w'eggwanga mu mbeera nga bwegezaako okubeera nga ate etambula londawo ebibuuzo londa ebibuuzo watagala mukuddize sebe bisigala byeyunsewo amannya sewante weddira ki weddira nte mutolya nnyama ya nte omalagala sewante kale njagala ombuulire ani manager wa tiimu ya Real Betis mu ggwanga eya Spain sewante jamu konjako Jude Manuel Pellegrini ye mutendesi wa tiimu ya Real Betis mu ggwanga erya Spain ekibuuzo ekyokubiri kozi wagira tiimu ki Chelsea kale omusambugata Samuel Chikweze asambira tiimu ki aliko AC Milan bakuwe Samuel Chikweze njagala ompe ebyava mu finals ez'ekikopo ekya UEFA Champions League season eya 2021-22 Chelsea yakuba Manchester goal mukusi okikakasa Madrid yakuba Liverpool goal mukusi bajjajja babadde mu kugulu wansi b'okubye kubanga ezo okulaba ebisambi oli mudibonyabunya wansi ono bisayo nga biramu kweri kale ekibuuzo ekiddako njagala ombuulire omuzannyi gwe bayita Kasparodi ono nno muzannyi wa tena ava mu ggwanga ki obakasa bajjajja baganye bakututte andi ansuusise bulina oli eyasoose jangu ojakala okutereezamuko kati muwanike emikono nga ekisawa kimaze kuwa Atom Martin mu Denmark jangu ye Chilean ava mu Norway ava mu Norway Chilean nino obudde mu bintu waliwo agenda okutwala wano ku kyemisana n'eddaddi ekyo oba omanya ekibuuzo ekisembayo si bwe kiri okyaliko kakyali tukongere wakkuse bulungi kale njagala ombuulire season manu gye yasembayo okubeera nga ateesaba mu kikopo ekya UEFA Champions League season ya 2022 wange season ya 2022 wange kale mpa ansentofu 2022 kati wadde otagala ki obadde otagala ki namba 2 yaki mugende ku YouTube oteekemu Radio Buddo ogenda olabe ku kalinda mu butaalingiri yabadde yabadde attamu ebibuuzo kalinda oli ku YouTube sewo
oli ku byuma by'abazungu eyo, so ogenda ku YouTube bweyasubiddwa enteekateeka y'eggulo ojja kubeera ng'olaba ebigenda mu maaso. Omuganda nga amannya gajjukize Kato Martin. Ekisooka ani yawangula French Open mu baami 2022? Novak Djokovic omusabiya nedda. Ani asabulina ani? Sewa Jonathan. Yes. Nadal. Kamu. Alate kiri kyakulima ekiki ekya Rudi. Atozemu kya munno. Damu kino. Mpayo at least clubs 2 ezaddizibwayo kuva mu La Liga okuddizibwayo once campaign ewedde. Waliko tiimu ya Espanyol ne tiimu ya Elche. Busatu. Adoso wano gatakukola luliri. Nayo teyasimatuka. Ekirala. Giovanni Simeone azanyira club ki? Muzanyi wa club ya Inter Milan ya Italia. Sham. Sewa Jonathan. Yes, Napoli. Kam. Atpade tulimba Giovanni Simeone mutabani wa Simeone Diego. Bakwayaga mutayagala kutendeka batabani be. Era yagana muleta mu Atletico Madrid. Damu kino. Mbulira club yawangula ekikopo oba Sony yasookera ddala eya UEFA Europa Conference League. Yali club ya AS Roma. Busatu. Boza wagira kilabu ki? Manchester United. Ekisembayo. Mbulira omusambi eyasinga abazanyi ba Man U okuteba goolo ennyingi za Premier League mu kampeni ya 2022 n'omwendo gwa goolo gwe yateeba. Marcus Rashford. Sham. Jangu Roni. Ronald Sewade. Yes, Bruno Fernandes go 16. Sham. Ian Kamova. Ian. Yes. Cristiano Ronaldo goes 18. Kam. Ronaldo ngamwele kudima kubana ichi. Mwamuko wadawe mutyo. Nomulala je. Kale no chali ku radio Buddo, radio eyo muntu obijjo agamba chi process kabansa agamba otya wewe kwiranga atejoli wewe kwiranga atensongo zitambuza bulungi ne kabansa angabe mbiye process kabansa ya process byonna bikole. Kale no kyene Ian ku lunaku olwokuna sebo ne muzeyi munonyeko banafe abagweni's kitchen baba tutte ku kyebisana ne muzeyi kyene Ian. By the way, that was the club ya Vipers olwale yani sewa ntero na ne kyene Ian namwe ni transport wamwe omwami wa Nairobi Phones yampadde transport wamwe mubawe. So yinza okwekanga n'owa KCC enkyaba n'afuna ne yangambye kitandise okunyuma. So omukulu ogamba otya oli bulungi ng'okutte ku ttama kiki? Bizibu bye bingi aka ebuku muli kuyise muteekeko ka AC Kamala abatu tuninge. Njagala mbuulire omwami gwe bayita Roger Federer ava mu ggwanga ki? Ava mu ggwanga lya Switzerland. Bakuwe ekibuzo ekyokubiri njagala ombulire omusango gwa Karim Benzema Mustafa yateba gozi mmeka mu La Liga season ewedde? Nkumye
Jangu swaba yahe. Katon Martin. Goes kuna mkaka. Nedda sebo. Jangu. Sewa Donald. Golo 19. Golo 19. Bakuwe. Tose kabanda na wagira bwe. Angamize sewa nse kwenfira. Gamba kale. Ekibuzo ekiddako sebo. Njagala ombulire Chelsea season ya 2022 yakwata kifo kya kumeka mu Premier League. Kwata kifo kya kusatu. Okanudde muntiisa. Yagala nzuke mu studio. Uzeemu ansa kijjo otategedde. Ningo mbadde answer. Kale kankudiremu. Chelsea yakwata kifo kya kumeka mu Premier League season ya 2022. Nabula yakwagadde n'okwagala. So Chelsea yakwata kifo kya kusatu sebo. Chelsea yakwata kifo kya kusatu sebo. Naye nja kukuba. Kiboko z'amatovu teziri waawo. Nja kusabula. Zigenda ziyungula. Genda kuyungula kiboko mu Mutende okuddaga n'atagala kiboko. Kiboko ewumbe. Mulooza zikola mu trust odds na wano zijja kujja nze mbabuulidde. Bw'otagalira. Kiboko. Omusamuka Taiwan Kodrado omumanyi. Mpakira bu mwasambira. Sibasabira mu Juventus. Italy. Yes. Okakasa. Yes. Nakumye dda. Jangu. Sewa Donald. Ali mu Inter Milan. Yamuguzi. Oshitegedde. Yamuguzi. Entebe yekunyumidde. Ujjaddeko makaako. Ekisembayo. Iya ningoya gadde bulala ebibuuzo. Osituse ne muno tannamalayo. Njagala ombuulire. Omwaka Mani gwe yasembayo okusamba final ez'ekikopo ekya UEFA Europa League. Yali season ya 2020 omwaka. Lero sikuddiramu. Matovu. Mpulirayo sala kuddiramu. Oli mukunjiya. Lero kanyiige. Kuba njogedde mwaka. Sibe yasemba kuzannya 2020. Ndoza gwe gusembayo. Toyina kuddamu kikola. Bw'oba oyiseewo. Bagenda kuwa. Naye toddamu kikola. Bwatyo bwagenze naye wanaatagala bwatyo. Anja ko bannaye. Yakolagala tusinga amagezi. Nange mulaba. Ekitali utya kisibu. Nja kutya ki? Wana umanyiwo bulungi. Wali finalist. Abakubuuza era fu abakubuuza. Bibe bamu. Teri yakyukako wadde. Kanjako. Sotereera. Era kanjako. Kyene Ian. Wanyisewo. Bakuwulira balumala Mike. Nane batomu. Mike ekigambo kyokka. Kankubuuze bino kino nakyo kiveewo. Yesewo. Omusambi Daichi Kamada asambira club ki? Daichi Kamada asambira Frankfurt. Frankfurt yeggwangira German. Ani awanise mu mateeka amatuufu? Ono yasoose edda naye era nasigala ng'akyabasinga. Bali bagenze Sewa Donald. Esewo. Asambira kilabu y'amase. Nedda. Daichi Kamada. Siba asambira kilabu ya AC Milan. Nedda. Baweddeyo. Fakti balina kubeera babiri. Daichi Kamada yagenze mu Lazio. Yeggwangira Italy.
Damu kino kyene Ian. Yes sir. Mpayo kirabu at least yemu. Etasuka mutendera gwa semi-finals. Kwa gamba yatuka ku semi nene etasukako. Mu Champions League season eya 2022. Champions League final ya 2022. Semi. Iralia. Bakuwe na ekisawo kyo respect. Atogera binyangu mani sitojukira mabidinge mumiza amazi. Damu kino Ian mpazo wagira mani yo. Yes sir. Mwaka ki omusambi Jadon Sancho gwe yegatira ku Manchester United? Bila wewe. Usatu. Omukyala gwe bayita Igasi ya Teke. Yes sir. Azanya tena. Yes sir. Ava mu ggwanga ki? Igasi ya Teke ava mu ggwanga lya Poland. Usatu. Ekisembayo Ian. Yes sir. Mpaya at least club emu eyasumusiddwa okuvaako mu kibinja ekyokubiri mu ggwanga lya Spain okujja mu kibinja ekyokuntiko mu kampeni ya 2023-2024. Sio klabu ya Kiganyi. Sabyemu yokka. Kanjako vibe ekalize. Kanjako duty. Yes. Sio kilabu ya Osasuna. Kicham. Sio Antonio. Yes sir. Klabu ya Granada. Kam. Ate ya nilozo kyaliwo. Sikyaloba banzikirize ntumuleka ab'Ekiganda bonna kubanga bagambi bagenda okubeerako. Tumulako staff ya Kiganda yonna mikono gyange Ekyemu oli akyaliyo. ekyemu gyali Mr. Bosa George. Bosa George mugambe munoonya. Gyali director Fasingire Bright. Namwe naabe Ekiganda bingana Isaac mukolo gwange asinga. Abasomesa baffe Mr. Besigye mwena abatumidde Ekiganda. Seba b'Ekiganda nno batwagala mu kafriendly naye munatusobola. Era babagamba baagala ka friendly Nga tukuba. kati mujja basobola. Amanyi gaga galiwa. Gali mukuteba. Kati ate ekizibu ffe tugaba. Kyekizibu kye mpaka tulinamu ate mu. Ogafe gubanga spaces. Olunya ne bwotebera omuntu katolabawo. Tulinamu ate mu myese wadde. Tatebye ebitooke bye ebyo. Tumirako baganda bange baba wange ali awo ekituuku tumirako nnyo. Na bonna abagijunize baba wange ali awo mu Kirumba nawe kutumiddeko nnyo basibulimi. Ne maama wange omulungi. Kale embeera bwetyo bitambula okyali ku radio Buddu radio ey'omuntu wa bulijjo Silvia Sabrina ali mukubeera nga ataagatta obubonero naye nga mwenna ababaddeko bannange mwebale nnyo mwebalire ddala abayise ku Facebook page ya radio Buddu mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nga ate ensonga zonna muzitambuliza ddala bulungi. James Kastira ogamba otya weebale nga ate gy'oli weebale nga ate ensonga zitambuliza ddala malidadi sana. Tekino Center mu kibuga eky'e Masaka ayitayo obwedda nkugamba nti gwagala essimu ey'ekirooto kyo okutta essimu naye mutuufu olaba si ya kirooto kyo kale no Tekino zonna ezirina abakyala baagala buserefi bu Snapchat weekwata essimu ya Tekino embeera osobola okubeera nga togitambuza bulungi. Ennaku zino waliwo nakati kitoko sijja kukwata ekifaananyi kya tikitoko obulamu busobola okubeera nga butambulira ddala malidadi sana. Ogenda kubeera nga tokuba essimu noti 751800 wali ku Jeffro Phones okulya na byansi pharmacy ojja kubeera nga tobasanga otugamba nti ku finals ojja kujja n'emitwalo 14 n'endagamu ntiyo then n'essimu kadi empandise mu mannyago oveewo n'essimu ensonga zonna osobodde okubeera nga tozitambuliza ddala malidadi sana agwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu walijjo. Then bannaffe aba Green Crop Fertilizer kino nno kya nakigimusa kikolebwa bannaffe abamutudde Agriculture Solutions bagamba nti weekwata ekigimusa kino gwayagala ebivudde mu nnimiro yo ebirungi ogenda kubeera nga tuwefunya Green Crop Fertilizer asobole okubeera nga ate akuwa value for money. Kale mu kigenda kuyambako ekimera kyo okula nga kigimu ddala ate nga kigumu mu mbeera
okubeera nga bwegezako okubeera nga tetambula njagala okutegeezako nti kiyambako obugimu mu ttaka wamba gwe busigalamu ate nga kiyambako n'ensigo eyo okuguma nga okumera nga mumu ddala kiyita obuwuka bwonna mu ttaka ne ku kimera kale nno kyefunire wamma osobola okubeera nga ate ensonga zitambuza bulungi ogenda okubeera nga tobafuna ku ssimu noti 7 noti 6 52 89 10 noti 7 noti 6 52 89 10 oba noti 783 04 00 bakubire ku ssimu eyo ensonga zonna osobola okubeera nga tozitambuza bulungi wamma ennimiro eyo esobola okubeera nga ate enyuma okufaako obufi mu nteekateeka eyo bannaffe aba Paragon Zone banono bakubye babifaananyi bagamba nti aba finalist balina ebirabo basobola okubeera nga tebataddewo bannaffe aba Paragon Zone kale no basangibwa wali ku tabula building ogenda okubeera nga tobasanga bakuba ebifaananyi bakola ku mikolo n'embaga birthday parties levers party ate nga studio esinga okuba ebifaananyi mu kibuga eky'e Masaka wano kale no ogenda okubeera nga tobafuna ku ssimu noti 753 76 0592 noti 753 76 ensonga zonna osobola okubeera nga ate ozitambuza bulungi bannaffe abavoleke restaurant bannange tubeebaza nnyo baleesa akacyayi abaana bano kebasobodde okubeera nga ate kabakoze bulungi kabatembeese bulungi ne bagenda okutuuka mu studios wamma gwe nga bonna bagumivu bulungi so genda wali ku voleke restaurant ensonga zonna osobola okubeera nga ate ozitambuliza ddala malidaadi saana tugenda wa Sabrina atubuulire ebiki ebivudde mu kulonda kw'olunaku luno olwaleero. Abaana balero nga bampangudde ndaganga babulade nga bannange kiki kigenda mu maaso naye okusooka ndambuuzako mumena ab'egumire ku radio buto radio muntu wa bulijjo Empaka za Nantamegwa 2023 tukyali mu group stages naye bw'olunaku olwaleero tubadde ne mwana mulenzi gwe bayita Sewante Ronald omwogezi wa club ya Chelsea akosa ne club ya Vipers akosa ne mwana mulenzi gwe bayita Kato Martin omwogezi wa club ya Manchester United akosa n'essaza erya Buddo akosa mwana mulenzi gwe bayita Kanjako Jodi awagira club ya Sports Club Villa akosa ne club ya Manchester United akosa ne Chile Ian omwogezi wa club ya Manchester United akosa club ya Vipers olunaku olwaleero mwana mulenzi gwe bayita Kato Martin amalidde mu kifo ekyokuna oluvannyuma okubeera nga ate ebibuuzo bye twatandikiddemu ebya local sports ebyassa ebibuuzo byabadde 3 n'akuŋŋaanyawo poyinti zabadde 9 teyalonzewo wadde n'akabonero n'akamu we twagenze mu international yassa ebibuuzo byabadde 2 n'akuŋŋaanya poyinti zabadde 6 era wamu omugatte ze poyinti 15 mwana mulenzi gwe bayita Kanjako Jodi olunaku olwaleero amalidde mu kifo ekyokusatu we twabadde mu local sports ebibuuzo byonna yabisse n'akuŋŋaanya poyinti zabadde 15 we tugenze mu international bwatyo assa ebibuuzo bibadde 3 n'akuŋŋaanya poyinti zibadde 9 n'alondayo kamu n'aweza poyinti zibadde 10 ewamu omugatte ze poyinti 25 abalidde mu kifo ekyokubiri olunaku olwaleero ye mwana mulenzi gwe bayita Sewante Ronald we twabadde mu local sports yakuŋŋaanyizaawo poyinti zabadde 12 kitegeeza nti yazzeemu ebibuuzo byabadde 4 we tugenze mu international yazze ebibuuzo bibadde 3 n'akuŋŋaanya poyinti 9 n'alonda okulonda kumweyimiridde nnyo olunaku olwaleero alonze n'akuŋŋaanya poyinti 5 kitegeeza nti mu international wamu n'akuŋŋaanya poyinti 14 omugatte ze poyinti 26 akutte ekifo ekisooka olunaku olwaleero ye mwana mulenzi gwe bayita Chile Ian omuwagizi wa Man United ne Vipers ewasoose mu local sports byonna yabizzeemu n'akuŋŋaanya poyinti 15 we twagenze mu international sports n'akuŋŋaanya poyinti zibadde n'akuŋŋaanya poyinti 9 yalonzeeyo 2 n'aweza poyinti 11 ewamu omugatte ze poyinti 26 okulembera ate nga basibaganye olw'ensonga nti ono mu local sports bonna ebibuuzo yabizzeemu ebibuuzo 5 ebyamubuuziddwa ate oli yasseeko ebibuuzo byabadde 4 kitegeeza ono yabadde n'enkizo ey'amaanyi okusingawo kooli naye ng'olunaku olwaleero mwana mulenzi gwayita Chime Ian ayiseewo ogenda ku mutendera oguddako ne poyinti 26 yakulembedde kosa mwana mulenzi gwayita Sewante Ronald amalidde mu kifo ekyokubiri
ne point 26. Kale embeera bwetyo bitambula abavuddemu ndoza tubayo abantu gawe bibali basatu basobola okuba nga ate batumirako then tubasiibule kanja kujuli biganikiwa Tagala kubadde bungi. Koze okutondera abawagizi. Wabula okutagala kubadde bungi. Judy bannawe Era bingi nnyo naye abawagizi bange bagabo. ojja kudda nga oli mugumu omwaka ogujja Kinkoze bubi. Luli wakwata kyakuleka last time fine Akwata kyakola. kyakona Mbali sikiriza nange. Ze video mukulu mmekana. Mmekana kubanga Nizo got joking, was about the joking. Maybe I didn't know. So, Jabba, tulebetemu nga tubaweereza abagizi bantu bonna bebetemba bebagumu abempeekeddeko nga tuvu bosco koki wange lukundo patrick ne serugo beni bebityo bitambudde wadde sibadde birungi naye mbaagaliza buwanguzi bwereere kwano gwanakano wagipasa ku mobile money beteremu kitange salum mati yajjumba ekibinga ekito manyinaze natonga ogolekya mu kabalanga basekere mwena mbatumiddeko tulaba nabo omupiira wetere mu leisure center wa Dr. Rugwana kitegedde nti mani yasayinize buli kiramu champions kitusobola omutwala omwaka ogujja kitugenda okwegasa kale manyo katutusabire ekubudde ebudde jangu taata nagambye ngojja bintu bino nti gwe wasomese wano yakugamba nti weefubeko biganiddewa competition wabawo omuwanguzi naluzi kaitumira ku bantu yatumirako abantu bonna abawuliza b'ekivudu okusinga ddala ab'ebitundu by'enkoma kyatwaka musuubiro muwangi ebirizi enanjakala okubabuuzaako n'okwebaza rediyo buddu okuteekawo naddala tonamabo omukisanga guno kubanga tujjako kubanga mbadde singako mu studio za rediyo kubanga ntuuse netuba nga ndaba ebintu bipya ndaba kipya kugamba bembadde empiira ebisatamukende yembadde mumanyi eroni kasinolengera ekikyala ekikujja ku mulamwa ekikyala ekyo teziri ku nsonga lwaki ate ndowooza singa twabadde katyayi mwakitaddewo nenyuna kyakatyayi osaka tumira kuva wano musajja kwe ebigambo babiweddeyo Tunako Mr. Kenya Media Smart Salon ekyatwaka waliwo Mr. Kaddu Charles naye ekyatwaka ne mama wange mukyala Nalubega Dorothy njagala omubuuzaako ne baganda bange bonna njagala obategeeza mikwano gyange mwenna abanekolwasi baani tebakugirega tebasobola kunjerega kubanga bibaawo nebuddu bwati kubako ettaano gyempagira B15 nabyo byogedde byabaddemu Zira Sabrina yabigamba bwano naye njagala basuubiza nti tetulina kuggwamu maanyi akaseera kakyaliyo ate nga kubadde omuwundi gwange ogusoose okujjako mu tournament naddala ng'eno naye nsuubiza nti ojja kudda oli w'amaanyi omwaka ogujja odda amaanyi mwegali nakati gakyalimu ensonga yange bazitegedde kale ngenda mukuwogedde naye okyali kulete budde omuntu olijjo mwebali nnyo mwebalire ddala mwebalikwera nga ate mugyekumiddeko olunaku olw'enkya era tujja kubeera ne bannantamegwa baffe okuli Sunday Timothy kozi yewa Timothy Sports Mux Timothy jangu Sunday nga weetegese ali ekigambo kyokka kale takiyokumumwa omanye etuuka neggwawo Asante Timothy then omukulu gwe wayita Sempija Alan owa Avila ne club y'aba Arsenal Asewanga Simon owa timu ya Arsenal n'essaza erya kochi then n'Essegali Sidini owa Man U n'essaza erya Buddu ono nno si mutabani wa Musawo Rose
kale kulwaba nange nawula Albert Mukwaya Jesse Mato Ronald ne Sylvia Sabrina affe tugenda kubanga tumulamuko ate today n'ekitundu ekyokubiri ekyenteekateeka eno tova ku radio Buddo.